amawulire genjagala okutuusaako mukadde kano kennyini gava wa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bw'olaba eddakiika 7 eziyise mabega ava kuwogerako ne muganda waffe Charles Muvawala Vice President wa UNAA. Muvawala asaliddwa abasajja bamukutte ne balyoka bamusalaasala omubiri gwonna. Simanyi oba ebifaananyi bino nga sinnaba nakuwa details nandyagadde nkuwe ku bifaananyi wabula ebimu birimu omusaayi. Oh my goodness, eno gavumenti kirooto kya ntiisa ebitagambika. Katono nnyo kankutambuzeeko olabe ku muganda waffe waafaanana mu kiseera kino nga sinnaba nakubeera nga nkuwa details nga bwe ziri oba bwe zitambula okusinziira ku His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Avuddeyo n'agamba nti twakamala okubeera nga njogerako ne Comrade Charles Muvawala, the President of UNAA, who was abducted after kwegamba eyawambibwa oluvannyuma lw'okubeera nga yali wandege yaawo ng'agenda mu maaso n'okuba nga asanyukamu ali mu kabaala alaba mupiira. Yawambibwa essaawa 7 ez'ekiro. Yes, yawambibwa essaawa 7 ez'ekiro. Abasajja abaali babagalidde emigemera wala ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bamuwamba, wabula ebbanga libadde lyekulungudde okuva olunaku ndowooza lwali lwa Wednesday we yagenda mu maaso n'okubeera ng'abula era abadde taddangamu kubibwako liiso lyonna. Muvawala olunaku olwaleero abasajja bamusudde eyo mu swamp. Eyo swamp kyeki? Swamp lwe lutobazi. Bamusudde eyo mu lutobazi olw'ebuliisa mu Buliisa district mu western eyo western Uganda gye basudde eyo musajja wattu ekinene kyawanga basudde eyo ne baleka eyo. Uganda yeeno, Uganda yeeyo omusajja bwatyo bwafaanana. Oba bamusazizza ki oba bamukoze ki, Mukama Katonda yamanyi yekka. Wabula His Excellency agamba asobodde okubeera ng'ayogerako naye era ne boogera era atugambye agenda kubeera ng'ayongera otutegeeza oba oliawo kiki ekituufu ekyakwasizza Muvawala. But of course agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti buno bwe butiitiizi bwa regime eno. Njagala kutegeeza nti General Reiso gye buvuddeko bwe yabaddeko ku mukutu ogumu yagambye nti ekisumbuwa bannayuganda ly'eddembe eringi lye balina. Bannayuganda bayitiridde okuba n'emirembe. Emirembe emingi gireetedde abantu n'okuyisaamu mu gavumenti olugaayo. Ebigambo bino yabyogedde lunaku lwabadde lwajjo. Gavumenti y'NRM eno oyinza kuginenya kinoga nti wano twalegeza wano twakola ensobi ffe kizibu. Ensobi gye twakola twaleeta eddembe ly'omubisi gw'enjuki gye liti twabulamu omukono muko ogw'ekyuma okuba n'eddembe. Ddembe kyekizibu wano bwe ndowooza myaka gigenda okukola mu 40 nga gavumenti gye wajja nayo okuva mu nsiko eri mu ntebe temukiraba nti muluddewo nnyo. Okulwawo weekuli naye nze ndowoozaamu nti abantu balina n'okukyusa mu neeyisa yaabwe. Omanyi, wulira ekibuuzo, emyaka giri 40 tolowoozaamu nti nno abantu bakooye oba muluddewo nnyo. Ekibuuzo takizzeemu. Ali mu kwoza mbu simanya abantu bandibadde bakyusa mu neeyisa yaabwe. Ekibuuzo kibadde nti emyaka 40 temukoowa. Lwaki temugenda? Lwaki mwesiba ku bantu? Tosobola na kukyanukula. Owooza abantu bandibadde bakyusa neeyisa yaabwe. Ekibuuzo kibadde nti why emyaka 40 gye mulembalemba okukoona lwaki temuzingako ne mudda gye mwava? Ekyo takyanukudde.
Rimu ku bigambo bya muganda waffe Muvawala byayogedde bwe yabadde ku mukutu ogwa Ghetto TV nabikuwaddeko bwabula nzikiriza nkwongerekoko ebimu ku byo ebifaananyi ebyo mbiddusa olw'ensonga bijjudde omusaayi kale nno YouTube eyinza video gijjayo n'otagiraba yensonga lwaki olabye mbiddusa era simanyi n'ebyo byensobodde okuyisaamu oba banaabikkiriza naye ono ye muganda waffe nga tannawambibwa katono nnyo ebigambo byayogedde wali ku mukutu ogwa Ghetto TV bino bibadde ebigambo bye ng'agamba bannayuganda bateekeddwa okwenunula ate nga balina kwenunula mu 2026 singa 2026 ayitawo nga bannayuganda tebeenunudde kijja kubeera kibi nnyo mukwano gwange mpuliriza wa video yaffe like nkusaba nnyo wa video yaffe like kubanga kijiyamba okudduka information negenda ku muntu omulala ate gwe yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwososola bo mukutu guno genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga njagala kwebaza nnyo gwa subscribinze eyasubscribinga edde oli wa muwendo ebitagambika ataddeko ekigalo ate gwe oli wa kabi nnyo bulala nnyo Tonda namujja mu fuse bekapa musonyi okyogera kwate yali ayagaliza muntu kufa namujja mu fuse bwati oyinza okulaba engala engoma ebiki bantu bebattenti nga tebazitta kungubaga bantu ki bannansi bannayuganda kawakasi awo wetutuuse ng'ate basanyukirwa omuntu okufa wetutuuse nkubuulira kijja kubeerawo of which twandibadde tulaba abantu nga banyolwa bange muzeeyi waffe muzeeyi abadde akikutibula ati musajja yatuyisa wano kituuse tekijja kusoboka okyalisobokedde akiyisizaawo ate nga tekinabeera kale tikirireeti omusajja oyo asobola n'okugenda nga abantu n'ataaninga n'agenda nga Mandela oba bannayuganda twerabire nabo gaba bannange bakulu n'ekintu nkitadde mweterezi. You think people can forgive? Yeah, Ugandans forgive. After all these years? Of course. Ate nze mva mu culture y'Abaganda. Baganda they forgive. Just kasita wabawo ebintu abantu ne kukyerabira nti wabakola ne bwekiti. Kasi omuntu kankubulage Munnayuganda kasita afuna essanyu ennaku gye yalaba aba agyerabidde kasita afuna essanyu waati taddamu kujjukira bw'ate nabonaabona nasula mukono. So there is a room for this government to repent and say Ugandans we are sorry ebyabawo ekitasoboka ekyo bimya nti ngero kati. Okay, yoyo muganda waffe Comrade Muvawala nga tannaba kuwambibwa era ye interview gye yasembyeyo okubeera nga akola nga basajja tebannaba kubeera nga bamuwamba wabula nga bwe nkutegeezezza okusinziira ku mukulembeze His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'avuddeyo n'atutegeeza mukwano gwange nti asobodde okubeera ng'alabika era boogerezeganyizaako ku lukomo lw'essimu wabula nzikiriza njagala kubeera nga mpitako ebbali wano mu comments z'abantu njagala onzikirize tutunuleko mu comments ez'abantu kiki kye bagamba kiki kye balowooza ngenda kutwalako mu comments z'abantu nga bwe ziyitawo nga bwe tusoma ate amawulire amalala awo wonna tuddeyoko wano tutunulye ku comments z'abantu ze bagenda mu maaso n'okuba nga bawa endowooza zaabwe okusinziira ku bigenda mu maaso zeze ziyitawo naye njagala kwebuuza abantu abamu ng'abeekereziya kiki ekigenda mu maaso. Nalabye abakatuliki nga bavuddeyo
ebyaddala abakatuliki bavuddeyo era kwagamba simanyi bwe nnyinza kukiyita ne bavuddeyo ne bastandinga n'abantu. Yes, njagala kubeera nga nkuwa wano bannaffe abakatuliki biki bye bayogedde. Neebuuze ne Kazimba Mugalu lwaki owagiranga ebikolwa ebita njagala nnyo okwebuuza. Abasajja bano batuleetera okuva ku Mukama Katonda. In fact okuva mu ebyo bye bakkiririzaamu ezo ennyumba ze batuulamu ne babanga bakabona. Bino bye bitugaana okgenda mu masinzizo. Notuli omusajja ng'asazeewo ye nga ye aweereze mwami Museveni okusinga Katonda eyamutuma, okusinga Katonda eyamuleeta. So mawulire si malungi. Njagala kubeera nga nfuna kuba church oba ekereziya niyo okusingira ddala kansooke nfune Father Musaala. Father Musaala ono yayogedde ebigambo nempulirira ddala ng'omusajja ayogera ebyo ebituufu byateekeddwa okwogera nga munnaddiini ng'omuli oyo w'emyoyo. Okimanyi nti obulamu bwaffe bulinga essaawa eno akantu kano akeetoolola. Buli kintu kyokola ng'ogezaako okulumya omuntu oba okumukola obubi kitambula ne kikomawo ne kikuddira. Bannange abali mu gavumenti bannange mbaagala nnyo naye mbeegayirira mulowooze ku bintu bye mukola abantu. Mulowooze kuba baana battu abaakubiddwa ekawempe eyo jaati eyo eyabakubyekubye gavumenti mwe mwagisindise. Ne wandibadde mugamba temulina polisi yakubonyabonya abantu kati jaati yeteekawo yokka. Bannange abali mu gavumenti ebirungi mukoze bingi tetuganye. Omulungi tabulako kamogo kati mulina obumogo. Mulekeraawo okutulugunya abantu nga mukozesa state security organs. It is outside of the law. Bigenda kubaddira ng'akalimi kano obukalaba. Byonna bye mukoze abantu bijja kubaddira. Nze siwolera ggwanga ndi mu Kristo. Naye Katonda ono gyali alaba bye mukola nga bikyamu. Okutulugunya abantu, okubakidnappinga, okubakuba ko n'okubatta. Bannange binaakomawa. Tuli mu kisiibo, tuyingidde mu kisiibo, musiibeeko mwenenye. Naye ngenda kwenenya, naye nammwe mwenenye. Ebyo bye bigambo bya Father Musaala. Yavuddeyo n'aluŋŋamya. Emirundi mingi tumuwulidde ng'avaayo n'agatta eddoboozi lye mu bigambo byange bye nzize mbagamba abamu ku batuliddemu enkwe be bakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo. Nga mbagamba abakulembeze baffe ab'ennono mugaanye ositula amaloboozi ku baana abaakwatiddwa kalulu k'ekawempe. Abakulembeze mu Buganda Mbwakabaka eddoboozi eryammwe liriwa oba temwabirabye? Abaffe abakulembeze b'Obwakabaka mu regions endala ebigenda mu maaso muliwa? Bannange abakulembeze mu Parliament mwavuddeyo lwaki mulindanga ebintu bigende bifuuke waafu? Kwagamba mulyoke mujjeyo obuwanga ekintu buli we mujja ne mukirinda kikule kiyinza obbava mu ngalo. Ebintu ebimu we mubiraba nga kibi mukyeŋŋangirewo. Bweba gavumenti eno erina ebintu byekola. Bweba neereeta ekintu esooka kireeta mu ŋŋambo. Bweraba nga bano bakitaddeko nnyo omulaka nga bagamba ezo zaali allegations, ebyo tebyaliyo bigambo bugambo. Naye ng'abantu bakitaddeko, abantu batakiwa nnyo mulaka ne batakiwa nnyo matu nga bakireetera ddala. So njagala kwebaza Father Musaala, weebale nnyo weebalire ddala.
nawulira Kazimba Mugalu ng'agamba mbonze ndi muntu wa Mukama, simanya nze sijja kujja mpoggane buwogganyi ng'abalala bwe bawoggana. Bwe mba nnina ebyokwogera mmanyi abo bigamba neewo basanga bano nayo gabaasa. Yamaliriza adifendinze Jat Uganda. Naye katulabe twebaze Ekereziya Katulika okujjayo amaloboozi gaayo muyimiridde. Tetumanyi bulamu bwammwe kubanga mu Uganda avaayo n'ayimirira ne bannayuganda bw'oba w'amaanyi ettaka liba likulinze tubasabira. Mmwe abalina obuvumu obwogera tubasabira. Era nammwe abali eyo bano aboogera mubateeke mu ssaala. Osobola okkeera ku makya nga baga bamutegudde. Katusooke tufune wano Ekereziya ku maloboozi geevuddeyo ng'egamba nno ekimala bino ebikolwa si birungi. Katusooke tuwulirize. Kubanga ffenna tuli mu kisiibo. Abayisiraamu batusooseeyo dda, Abakatuliki batusooseeyo dda. Awo nno ffenna tusiibe, n'abasirikale basiibe, basiibe okuwutula abantu emiggo. Kalimu okuba abantu ne babalemaza ate oluusi awatali nsonga. N'olwekyo ebyobufuzi buno ebyandibadde ekintu ekirungi abantu kye banyumirwa, ate bw'ogenda okubitunulira ennaku zino nga bye tulabye wano wadde ekitonotono simanyi kawempe. Zisitera nnyo okutunuulira TV kulaba mawulire kubanga ebintu ebyo bye bakola binyiisa n'okutunulako kulaba nga bakuba abantu. Saagala owulira omusajja munnaddiini mulyoyi wa myoyo agamba ebintu ebyo bye bakola binyiiza. Ebyaddala biri nti bino ebintu binyiiza. Enemies, we are Ugandans, we are God's people, we have the red blood. Okubagana obuzebulabi bwako wakati w'ab'ebyokwerinda n'abantu ba bulijjo. Kazimba ategeezezza ng'ab'ebyokwerinda bwe basaanye okwekuba mu kifuba. Kyokka n'alabula n'abantu ba bulijjo bagamba nti oluusi bayita we bandikomye. I see people who are actually even provoking police and security. They provoke security. But also, security should learn to handle people very well. Okay. Because nze uno Kazimba Mugalu. Nze ye yannema. Kwegamba bamusinyoli, bamesenja musinyoli. Bumne balaba TV ndala. Nge Kazimba Mugalu alaba TV ndala. Bannaddiini bonna gye balabidde nti ebitongole ebyokwerinda omuli poliisi n'amagye ebisusse okutulugunya abantu. Ye munnange yalabye nti ate abantu baprovokinga poliisi. Okirabye kiri omutima mu mutima kimulumiriza nti vaayo onenyeeko ku bantu bano abatowa order ab'ebitongole by'okwerinda okugenda otulugunya bannayuganda. Naye olw'okuba eri gy'alembeka embatu basibamu nga basabiriza, bw'atabeera wa speaker Anita Amongo abeera wa deputy speaker, bw'atabeera wa prime minister abeera wa vice president. Kwegamba abantu bonna abeetololerwako embeera eno tasobola bagambako lwa nsonga abalembeka abasabiriza talina watandika kubagambako. Kyova olaba Ekereziya Katulika yo yabadde voko nti mwe ab'ebitongole ebyokwerinda mulekerawo okutulugunya abantu naddala mu by-election y'ekawempe. Wabula yo omulabye azze akoloboza kakati nno munnaye twagala okukoma ku b'ebitongole ebyokwerinda yadde bano abantu babaprovokinga naye temubeera hadi nnyo gye bali yadde babaprovokinga. Biki by'oyogera? Eriyo omuntu aprovokinga eby'ebitongole ebyokwerinda. Abantu abo singa babaleka ne batambula ne bava ku kitebe ky'NUP ne bagenda kulala we baali bagenda wandibadde waafuna obuzibu. Ani atandika okusosonkereza abantu bano? Ku bantu n'ab'ebitongole ebyokwerinda bana baprovokinga bannaabwe. Ng'ono munnaddiini. Musinyoli yatuuse n'okugamaze ne TV nti okugiraba. Kubanga amawulire genda bako gaakuyiwa buyiyi musaayi. Mwe basajja mwe mwambulayo mu amajoowo.
Munnaddiini olina kuba kuteeka olina kuzza bantu kubazzaamu naddala banene abalina okulembera abantu kubateeka questions kubakomyawo kabuntu kubagambako ewakyame naye mmwe bannaddiini abakukuta n'abasajja abatulugunya abantu nga mutana okubagambako mwe muli bannaddiini ki Kazimba Mugalu swalako Kazimba Mugalu swalako amajowo mugeyambulemu mufukire ddala bakada ba NRM nja kwebaza nnyo Ekereziya Katolika mwebale kubeera voko Ssaabasumba Ssemwogerere webale kubeera voko Anthony Ziwa atwala abepiskopi webale kubeera voko Father Anthony Musala webale kubeera voko Musinyoli webale kubeera voko naye kana akasajja Kazimba Mugalu kana akasajja Kazimba Mugalu uno omusajja bwetaaga kutwala ntyaji buno ntyaji yennyini n'Church of Uganda abakristaayo bannaye muli bubi gavumenti y'NRM eno oyinza kuginenya kinoga nti wano twalegeza wano twakola ensobi ffe kizibu ensobi gye twakola twaleeta eddembe ly'omubisi gw'enjuki lyeriti twabulamu omukono muukwo ogw'ekyuma okuba n'eddembe kyekizibu wano bwe ndowooza myaka gigenda kukola mu 40 nga gavumenti gye wajja nayo okuva mu nsiko eri mu ntebe temukiraba nti muluddewo nnyo okulwawo weekuli naye nze ndowoozaamu nti abantu balina n'okukyusa mu nneeyisa yaabwe omanyi enneeyisa y'abantu n'ebigambo ebyogerwa biyinza okutiisa obuyinza twali buwaddeyo naye lwa nsonga nti ababutusaba bakambwe nnyo ate babutubanja bubi kakati naffe tutya okubawa obuyinza lwa nsonga nti tetumanyi kinaddirira nga tetuli mu gavumenti waaw ansa yalibadde nti obuyinza twali buwaddeyo singa bannayuganda baali tebaabuteresa ffe kubanga mutulaga nti gavumenti yammwe yalondebwa abantu era ne percentage ne muziteekawo nti twawangulidde ku bweziti ani oyo omukambwe ababusaba ng'ekibatiisizza okubumuwa lwa nsonga nti ayogera bubi ate nga mukambwe ennyo oyo ataawangula era nga mwajjawa ekisa ekirowooza ku kuwa omuntu ekintu singa aba akyusizza enjogera naye nga teyabawangula mu kulonda kwa bonna nalweiso mujja kutampola ebyama era mugenda kulagira ddala ensi mweyongedde okugiraga temuliwo lw'amaanyi gammwe wabula muliwo lw'amaanyi ga mmundu gavumenti yammwe si nnonde kuva mu bantu wabula gavumenti yammwe nnonde ku mudumu gw'emmundu gwate Semateeka bw'aba akirambika bulungi nti bannayuganda be balina okugaba obuyinza era be balina okubukuuma in that gwabaddewo basobola obukuumira nga bakwongera oba basobola okubukujjako nga babuwa omulala watandika ddi okubeera kagaba buyinza era nga bulijjo ebbanga lino lyonna omenyezaaki abantu nti mugende mu ballot paper simanya ku polling station musuule akalulu kammwe ng'ate okimanyi akalulu ako tekalina buyinza oba omuntu oyo talina buyinza nga ggwe nalweyiso ne banno be tuli mu kujjawo nga tubajjirawo mu ssemateeka ate mmwe mutandika okutwekebejja yalibadde kabaka naye talina njala mu bigere yalibadde kabaka naye azaaliddwa talina kalira nedda omuntu yenna yali qualified okugenda ku ballot paper abeera qualified okufuga eggwanga lino nkiddamu omuntu yenna electoral commission gwe yasunsula n'agenda ku ballot paper abeera qualified okufuga eggwanga lino otherwise singa gubeera gutyo nti muyina be mukenekera eyo ne mugamba nti tetugenda mmuwa buyinza era tetugenda kumulangirira then ate kabonero ak'essimbalala nti tetuyina electoral commission etasobola kusengejja basaanidde n'abatasaanidde era nalweyiso mu kwagala okwefuula mulungi omu bw'akolera omusajja yeetona amaganzi
alaze nti electoral commission si erangirira awangudde wabula bo batuula eyo ne bagamba kaakati twerangiridde nti tuzzeemu okuwangula kibe nti State House oba Mbuya be balangirira abeera awangudde singa abeera awangudde gwe babeera balangiridde wabula era bazannya bazza ku sayidi yaabwe ensaniya z'omuceere bazikyusa baziteeka ku ludda lwabwe nalweiso oyogera nnyo ate ogenda kwokya nnyo kubanga ffe boovunaana okusaba obuyinza mu bukambwe si ffe bannannyini bwo era tetukubanja obutuddize ekavule nedda bannayuganda be bali mu bbuku banja kuba be baabuku era be balina obbuku jjako Ssemateeka bwakirambika be bali mu kubuku banja era Kyagulanyi talina buyinza bwakwagaza kuba nakati abulina ate olaba abakozesa mmwe abeeyita bakomanda olaba asobola controllinga nga tabalagira naye ng'asobola controllinga talina kyayagaza buyinza bwammwe ayagala buyinza bwa bannayuganda golowooza obuyinza bwammwe bulimu ki ekyongera ku Kyagulanyi mmotoka mpya nyumba kutambulako Bulaaya obuyinza si ali mu kubukusaba just ye muzindaalo naye ffe bannayuganda ffe tugwogererako ye mukono gwa ssekkono oguweereza mu sseddyo era toddeawo ogambe nti Kyagulanyi anti kale katugambe Kyagulanyi ayogera bubi katugambe Kyagulanyi akutiisa Kyagulanyi omu kw'oyagala osalirawo millions of Ugandans ne future zaayo ku Kyagulanyi omu kw'oyagala bannayuganda millions and millions of Ugandans kw'aba basigalira mu buwambi olw'okuba onoomu kale bubuuse ye buwenze kale bubuuse ye buwenze ayogera obulungi Mpuuga bwe yaliyo gwe mutenda nti ye abadde ayogera bulungi bwe twamalira okulonda yaliyo lwaki temwateesa nemuga kale tubuwadde ono gwe bw'oba owulira nga ye Kyagulanyi ajja kwogera bubi naye ng'okimanyi nti obuyinza bwa bannayuganda kale buweemu gw'olaba ayogera obulungi buweewo gw'olaba yenna ayogera obulungi tumanye nti oba osanga ono Kyagulanyi ssentamu naggwano kasita batuddiza obuyinza bwaffeffe ayogera bubi buha ayogera obulungi kyangu nnyo it is very simple and alwiso tetuli mu kubasaba busika bwa bakitammwe tetuli mu kubasaba ttaka ly'abajjajjammwe tetuli mu kubasaba kyabugagga kyammwe tuli mu kubasaba buyinza bwaffe tuli mu kubasaba nsi yaffe okuggyako nga Uganda mwajeegabanya nga yammwe omanyi byanjawulo okweyazika ku kibanja n'okugula ekibanja ekyeyazike oyinza okutya okukiteeka mu kalimbwe ng'oga nti nnyini nnimiro ye ayagala kuddamu kusiga kikyenni n'okuteekamu oba nteekemu bukuta oba nnyinza okwonoona ekibanja kye naye ekibanja ekikyo osobola okuteekamu kyonna ky'okola ky'oyagala tetuli mu kubasaba kibanja ky'abakitammwe nti tulina obbakwata obulungi nti tulina obbeewombeekera tubasaba kyaffe ekituweebwa ssemateeka ne tukkirira n'obubokisi owuninga ekyaffe oba tusalewo ku kyaffe tubasaba kyaffe kyemuteewola kyemuteeyazika wabula kyemwabba obubbi nalweiso waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo okujja okubanja n'okujja okunona ekibbe okujja okubanja n'okujja okunona ekibbe azze okubanja asobola okukozesaamu ku lulimi olwakawoowo kubanga balina era enzikiriza ze baatuukako okuteresa ono azze okunona ekibbe ajja n'abampingu kaakati omubbi
yali mu kutuwa enfulumya n'enkwata era yali mu kutulaga butya bwe tulina okumukwata nalwaiso tetuli mu bakwana kyewulo y'amaanyi okwogera ng'akwana n'okwogera ng'abanja oba anonye ekibbe tubaweeweete nalwaiso tujje nga tubaweeweeta nti bambi nalwaiso tubakwate ng'abaana abato tuzze bakwana era twakabakwatanga abaana abato emyaka emeka twogeredde nammwe mu bulungi emyaka emeka era ffe bwe tuba bampisa mbi ne be twasikira baali kubanga Besigye we yaliiwo wagamba Semwogere teyakolako bya Besigye teyatuukawo wano mu kwonoona eggwanga n'okwagala okwokya ensi. His Excellency was Besigye is the true opposition leader. Bano bavuma Besigye is the true opposition. Mu bupunze mwaddako yabeera waasi okusinga ne gwe mubadde mukola ki muvuganya kakati bw'aba ono Kyagulanyi mubi nnyo ng'ekimukumisizza obuyinza kukuba oggolya butakussaamu kitiibwa nga Besigye yayitanga Museveni mwami Museveni ye lwaki temwabumuwa? Ani yali asinga Simwogerera obukkakkamu lwaki temwabumuwa? Abaana bavuma, abaana bawemula, katambika Semwogerere ng'abawemula kaliwa. Oba ka Besigye ng'abawemula kaliwa. Ffe banti mwatwekwasizza mbu tuli bavumyi wadde tetubavumangako. Ffe tulindabirwamu tukulengeza kyoli. Lwaki temwabuwa bali? Oba mmwe ku muli mulembe mugenda kufunangawo excuse eremesa bannayuganda okusobola okwenunula olwa frontline. Oyo abeera abakulembedde atukoze kino nedda ffe tusaba siyasaba naalwe siyasaba oyo si ali mu kusaba gwe weekwa ffe tusaba ayina naye akalulu katya kamu kakati ffe tusaba bannayuganda nga tugassa amaloboozi ffenna nga naye kwali tetugenda kubafukamirira ku byaffe bye mwabba era temugenda kutwewozesa ng'abali mu bakwana. Tetuli mu bakwana, tuli mu kubasaba ekyaffe eky'obwebange. Nalwaiso toli mugole ye baakuwayirako ggwe. Waliwo omusajja yali azzeeko ewammwe nga azze kuwayira eyo gye waali emwoledde gye waali yagadde bakkwatira obulungi naye njogera ku kintu omufiiridde bannange ng'ate bwe kirwawo kigenda kweyongera okutta oyagala nkijjanjabe ntya nguli basudde Hamani. Omuntu bw'akugambanga nti nno twanguwe pima sipiidi gy'akozesa naawe gy'ogoba. Omuntu bw'akugambanga nti nno mwanguwe pima sipiidi gy'akozesa naawe gy'ogoba. Kakati mu kaseera kano enkwata yaffe ey'ebintu esinziira ku ntambuza yammwe oba ku sipiidi kwe muddukira mu bupunze. Oyagala omuzadde ajjanjaba ensalika era yengeri yemu gy'abeera ajjanjaba amayembe oba olukusense nga luzze ewaka. Mwagala tubakwata empola ku sipiidi kwe muttira, ku sipiidi kwe muwambira. Nalwaiso kale jangu ku opposition, nze ndi mu gavumenti kati nze Nalwaiso nze ntuddaawo. Naye nga wabadde ogenda okukampeyingira kandidenti wo eyasunsuddwa Electoral Commission mu mateeka. Ababadde bakuvaako emabega niwababa bakuba nga tebalina mannya ku uniform, bambadde obukookolo, bali ani professional, bamenya abaana, bakubye ow'amawulire essasi, balina gwe bayuzizza ezyenyi, balina gwe bamenya okugulu haitawa. Gwe speed kikuddira yabambi totutta nenawe baba totutta olwombeero kyavuganya nze mba mulabewo omulabe bamukwatanga endwadde. Nalwaiso tetuyinza kubakwatira ku pesiko oyagala tubakwatire ng'ate mmwe pesiko emututwalira si gye twagala mutuvugiremu kubanga
entebe nabagamba teriimu vaayo oba weeyongereko eri nange ntuuleko wano ffenna abagirwanya tetugenda gitulamu era agenda ogitulamu agenda kubeera omu mu bufunze ffe tetwagala ntebe yammwe naye twali twagala nkwata at first kubanga Obote eddagala yali tuteerangayo mu ddwaliro bamulekwa baasomanga ng'ebitabo bya Musana babibawa n'emmere ku ssomero nga bagisangayo naye nga talina nkwata abakulemberwa twagala nkwata enkwata eno gy'otukwata okutukwata ng'ekitaatika ng'ate bwe twali tuva mu mikono gy'Obote watulaga nkwata esi birungi byatukoledde ne tugaka tugenda onagyo tukwata ng'ekyatika agenda tukwata ng'ekyatika tuwamba bannankunda tebakyaliwo bajjulunga Tomu tebakyaliwo bani tebakyaliwo bagenda bajjakana baffe mugezi okuzaamu mwana wa Buganda tebakyaliwo otusaba tujje nga tetuli ku buyungo nga tukuwanvuyeeko ne tujje nga tufukamidde tutemya amavi baba tuwe baba munnange tuwe kyali baddokke mu kusaba baba tuwe ng'ebyaffe obituwa by'olina otuwa naye ng'ate oyina n'enkwata service tomutuwa toyina nkwata naye ate gwe oyagala tukukwate ng'ekitaatika era tukwegayirirenga nti munnange tukwegayiridde toddamu tutta naawe tuwa obuyinza kuba gyokumulula otta abantu gwe bw'oba ojeemedde oda enkamba onaajeemera oda ya kintu kiramu kubanga sometimes ondaga nti Dr. Besigye abadde agenda kuyeekera gavumenti obumalirivu obwo oba ogenda kubujja mwekala obuyinza kubanga tonoonya bavumi onoonya bali serious era mirundi mingi otera n'okuntumira ngo nkasukidde bombeko enkambwe okuzaama bano tebali serious ali serious wuuno bano bamidioka bavuma buvumi ali serious wuuno kati wooyo muwe ffe tufune transition excuse ebbanga lyonna era ne bw'oliba omusirise baligamba tetuwa buyinza luleba babuuze oba simwogere tebamuyita luleba eggwanga lino gye livudde ne tuyinza diteeka mikono gya civiliani eggwanga lino gye livudde bannaye tusigaze Museveni olweyo olukadde lwerumanyi ensonda okulonda kwa 96 mwavugira ku ng'ombe egamba nti olweyo olukadde lwaki ffe twatwala olupya lwe bayita mu Museveni ng'olw'Obote olukadde lwali wali eruba olweyo olukadde lwerumanyi ensonga ne bwe lusensebukira mu nnyumba ate lufuuke kasasiro abaawo kyonna kyoba bw'oba oyogeza muvumu awo obuvumu bwono bususa ajja tutta bw'oba mukakkamu ono tajja sobola kukuuma ggwanga luleba bw'oba Besigye awo ono yakwata kyalimpa mwago nnomeka Besigye simbu yakwata kyalimpa kale nti buli regime ebalwanyisa babaako ekyokugigonnomeka yenkola yaabwe tetugenda kubasaba buyinza nga tufukamidde ffe zimwana nakirijja sifukamira mavivi gange gakitiibwa nnyo gafukamirira baŋŋonge bokka tetugenda bafukamirira kubanga tetuzze ffe kubakwana tuzze mu kubasaba ekyaffe kyennyini yo oyagala tubakwate tutya era oyagala twogere tutya kubanga tuli baana ffe abakulemberwa omwana bw'omukuba muleka akaabe oyinza omutta ekiziiro wakati mu bitukolwako nga Barita bafa nga Badani bafa Bayasini battibwa ba Michael Kalika Zigiwaini battibwa ba Sweet Pepsi battibwa bannabagesera battibwa ba Franka Senteza battibwa okubamenya okubamalayo kutta lunaku lulamba n'enkwata n'olwokubiri paka omwezi abantu ligimu besse mwagala tubakwate tutya nga ne Mukama Katonda oluusi abazadde baba bapiiriddwa abaana baabwe batera okumunenya kiyinza obutaba kirungi naye akyandastandinga mmwe baani
abatamanya bulumi bwe mukozinze ku bantu muba understanding na lwaki bakambe bwe bati kubanga mulina ekyabwe ate ekyabwe kye mulina gye mukoma okuba nakyo gye bakoma okufa mwagala babakwate batya era mwagala babawembejje batya mutya kimu abatalina kye bakoze ofuze bulungi Nalweyiso nze Nalweyiso ngamba ne ku bufuzi bwo maama Nalweyiso wasobyani Nalweyiso akulinnyako ekigere n'atambula n'agenda Nalweyiso akutunula mu maaso n'akumwenyeza bw'ati ngero omukulembeze Nalweyiso ye muntu jeno mulamba ajja mu bantu nga talina na mmundu Nalweyiso azimbye amasomero ye mukono agayamba bamulekwa Nalweyiso atereddewo abakyala obubiina bw'obwegassi obubayamba okufuna mu kasente kwekulaakulanya Nalweyiso ekyala kizimbidde Bowa Nalweyiso buli woyita ayeewo kakolasi kubanga obuyinza bunya Nalweyiso otya ki Nalweyiso totya tewali kigenda kukutuuka kuba okoze bulungi bwereere kati odduka ki nga teryako goba era lwaki otye bweru ng'ate waŋŋamba weetegekerayo era bulijjo otegeka mu bupunze mmwe gye mukoma okulwa mu buyinza gye mukoma okutya okubuvaamu kubanga ebbanga lye mububeeramu mukola ebikolobero ebyongera okubatiisa okuwaayo obuyinza nti kino wetubuwaayo ku kino kyenkoze gwe atalina kyakoze weekeka ki era otya ki okuwaayo obuyinza mutufuze bulungi steady progress era okumanya mutufuze bulungi oyo atufuze obulungi otusana muga tova ku main muzeeyi gwe tutegeera muno gwe tutegeera atya ki gwe tuyayanira n'okubasigalewo Mandela bwe yagenda twatta mutte nga tumulanga ekyokuvaawo gwe ki ekikutiisa okuvaawo ani agenda okutta nga tukulanga ekyokuwaayo obuyinza mu mirembe ate n'ekirala ennoonya y'obuyinza n'enkuuma y'obuyinza biyinza okufaanagana naye byawukanako bannayuganda kye kisinga okwetaaga ggwanga lyaffe si bye mulibyeko eggwanga lyaffe gagga nnyo era singa tunaddamu okuligimusa obupya lisobola okutuwa n'ebisinga bye mututte teri abayinako buzibu Nalweyiso I can assure you teri ayina buzibu na budde bwa Nalweyiso nkiddamu teri ayina buzibu na budde bwa Nalweyiso kye tusinga okwetaaga si kubalaba mukaaba kye tusinga okwetaaga si kubalaba mu kkomera wabula kye tusinga okwetaaga kwe kulaba Uganda ng'emeruka etojjera ekoze green waayo bupya kye tusinga ffe okwetaaga bwe singa nkubuuza nti okugaggawala n'okuwoolera osinga kwagala ki ani ayinza okukyuzinga okuwoolera nti okugaggawala n'okuwala nakali akawala akakutwalira bbaawo ofuna ki mukyala ki ayinza okusalawo nti nze ntwala kuwoolera kawala akatwala bbange si kugaggawala so ffe kye tusinga okwetaaga nsi yaffe si kuwoolera mmwe nedda nakuba ne Mukama yalina amaanyi agatema omuti Yuda Iskariyoti kwe yeetugira naye yamuleka asasulire omutange eyo sijja kuyingirayo nnyo oyogedde ku kyeddembe eriringanga juice w'enjuki honi mubisi gw'enjuki omanyi ekisinza okwonoona eggwanga lino oba eddembe lino erigire twaleeta eriwooma ng'omubisi gw'enjuki jakana gwamuwoomera Rita gwamuwoomera Franka gwamuwoomera Yasini gwamuwoomera Segirinya gwamuwoomedde Nabagesera gwamuwoomedde gwamuwoomera Sweet Pepsi gwamuwoomera Tom gwamuwoomera Namawulire gwe mwakubye gwamuwoomedde Medical doctor gwe mwasalako engalo gwamuwoomera
bekubanga gwe guno omubisi gwammwe mmwe then mwe mwalwala diabetes emigaati mulya gyamu nnyo mubisi obadde weetaga kakati okujjawo ku mpewo oyogerera omubisi gwe mutuwadde mubisi gwetambuza gukulukuta singa Uganda mbadde mujwa mubisi ate senga yeekolera yalina okwogerera bajjenero naye bajjenero basindise bakisusu be bafulufiga balemeddwa beesitukidde bajje balage butabe bafuze obulungi nedda senga mbadde mufuze bulungi ate singa nze ndi wano kuvuma Bobi Wine nga mpaana gavumenti yaffe tufuze obuki obulungi n'emirembe ki gye mwogerako gye mwaleeta omanyi era abantu bangi abagenda ku basaaba Baganda bano naye mayimba agabawa ssente ne baleeta nnyimbe zigenda kutta baana bammwe kaŋŋambe bakitaffe bagenda mu nsiko kunona mirembe nga bagisuubira mu mulooza tetwagula jjembe tebasembeza jjembe ligenda kutta baana baabwe kale mwe weewaawo eyo gye mwava nabo mwabagamba mugenda kuleeta mirembe era mugenda kuwooma ng'omubisi ogw'enjuki tebaleeta jjembe na kazambi mu mmere enki bakayita batakana akakaawe ennyo waliwo akakaawe ennyo ketwanogeranga mu bibala erinnya linvudde mu mutwe nja kukanoonya si ketwaleeta oba kawulula omubisi Jakana yafa mubisi yanywa na kukuta manyi n'omukuta gulaka gutta naddala waliwo eyo omusajja waffe ekibibi yafa ennyama ku lumbe etumukubaakubako ku bukonde ne kigaana nga tewali lyampagama mangu kwegamba Jakana yafa mululu yanywa nnyo juice n'amutuga ala hawula wala huwata tula keeka na lwiso tonyumira ku mpewo oba mukyala mulungi era wakitiibwa nga obunidde wamma Baganda bange ne bannyinaze emmere y'abaana bamulekwa futaali w'abaana bamulekwa ne bannamwandu yatuweddeko yatuweddeko futaali w'abaana bamulekwa bannaffe abatalina mwasirizi naye nga nabo baali agadde okusiiba ne bakadde baffe abaaviibwako abaami baabwe si bonna waliwo eyaviibwako omwami we nga mukyala Nseega kyogaa ne Lydia Dralutumuwe olw'okuba yaviirwako omwami we nedda saabo waliyo abeeyinza naye waliwo gwolaba nga takola ki ate yeeyinza naye mbasaba Baganda bange Abasiraamu n'Abakristo siibulula omusiibi siibulula omusiibi Allah ajja kuddizaamu ebizibu ajja biwugula n'ebizito agenda bikuwewulira etteekako ku nnaku osobodde neeguba mutwawo ne bwe ziba 3,000 zigula ekiwago ky'amenvu ku 0773 97 17 57 0773 97 17 57 mu lujungute 0773 97 17 57 ereeta amannya nti Abdulu Kikomeko. Barakallahu fikum. Toyanza nnyo toyanzigi nainanga kansoke mbanyumizeyo nainanga mukwano gwange bamitanga Robert nga taata wa mukubira essimu Robert munaye ku Sunday bafaza bajjano naye neetaagayo bambi ku nkoko neetaagayo ne crate ya soda bambi naye munnange bafaza bajje bali bulungi pozi tujja nafunayo ku kaabutta akadomola tweyanza nnyo tweyanzege nga tamulinda kumugamba nti sirina kuba obwetaavu bwaliwo ng'ate essuubiri limulimu lye nammwe tweyanziza nnyo tweyanzege